abaganda bagamba bonyigiza nyindo gireto musayi onyigiriza nnyo kasuku fena twevuma avumano bye kasuku yakama vuma omuntu omuveeko twogera yogera kino naye vuma omuntu omuveeko otusovuma kasuku omulangira nnyina omulangira kitayi bwadi omukiga bavuga emmotoka so what abakiga balina ensi endala abakiga ize Uganda yani yagantu tina kubeera batulamu kituli kyekimu kasuku no yamanyi nnyina nekitabe gwa batamanyi tomanyi wa mwenyoko yakwenda kumbaga bakubabba mubbe mukole deni ono mwana simulalu ono mwana mulamu bulungi abantu abavuma agenderera abavuma ategeera bulungi nnyo naye gwe linda muntu ajja kukuba emmotoka opalala zinga side obeeraawo ojja kubeera kawa olyenga omusota hebe wepanga otambula n'omusirikale mu Buganda yakwadde omusirikale gosobola okufandinga omusirikale bwe kigambo mpaayo kimanyine mu kamwa gwe oba nawe tosobola kwafodinga suwani ya mmere opostinga emmere ng'olina Ameria osobola okwafodinga suwani ya mmere ogambe ennyumba waliwo asula ebweru kasuku yasooka okuzimba ennyumba era namwena nabayita mugiyingira ate iye mulumeko ki tamunyigiriza abantu batusako extent eyo omuntu kasuku talina kigambo nakye yakuvumye okujjako ogamba nti sendi yagamba omwana alabika aliko ki yavuddeyo n'ayogera fact nga oba ye mubinnyo oba kimanyi musabe ebyokulya abagwidde trade of pieces okumanya oli kaluvu ndowooza oba ensimu ekuteeka ku minzaani era byonna kasuku aba tabyogera nze mbadde mbimanyi ne ajamisi gawesako yakujjako ddengalo dda okubala bavuma ogoyita kitawo yakwetamwa wakomadde okumulaba namero yabadde akwisajja badde ono obuwunga n'omucere mu kigundi wamuvumye lindako ekiddako ddamu osalimbire wonna myaloba oli musajja ojja kutegeera ere walizibye sipiika yakujjanjaba nakujjanjabira kitaawo nammwe n'omulyamu naye kenyini n'omutwaliramu omuvuma sipiika ovuma wakiri ayogeddeko nawe kigambo ki omuntu asobola okukwata 10 million omukono gumu nazikuwa ovuma abantu okusabiriza naawe omulimu gwokusabiriza watandikira kunza okuvuma bakasuku nga baseka nemanya nti nawe one time ojja kubayingira temunnaba jja bayingira abayingire mu mpale obusolo bwakasuku atali musezi obula butya nti butono wamula butya nga tayima nga alina abaana bakasuku tebamanyi ate omugamba teka abaana be mu live ate omugamba mbu toyima ekimuvumya okutuuka ku extent eyo kujja kusasulya ddwaliro kujja kusasula kasengo bakatanda koliko ekimuvumya okutuuka awo ebyovuma bannawetona bano bavuma nga alya ne sikini bwemufunyako likes bwemuvudulako bwemufunyako ndaba abasajja ndabye abantu bangi nnyo wano abeefaananya omwana ono abantu bangi bali ku social media kuno ate abaana banupu tebeegendeza kintu ekyo singa abaana banupu mwina n'abantu bemulina ovuma abantu bangi nnyo wano bazze ne bakola bu YouTube channel nga bawana Bobi Wine wamala okoza likes n'akyukirawo n'avuma Bobi Wine buli muntu azimbye akakutu akazimbye awaana Bobi the end of the day kasitaweza abantu babadde asuubira bayagala ng'akyukira Bobi Wine ng'amuvuma ate mwagala nko mupretendinga njagala mutandiko kabeerayo kwezi yajja awaana Bobi Wine enkuba tasobola kati kukyaza muntu nanga takuba Bobi Wine n'oyo omwana gwe bayenda ku mbaga nyoka aganya okuwulira naye ajja ekyenda kijja kumwetuga olunaku olukyetuge bwetyo agambe nagana okubulirira omwana sirabira jenosero yagamba nti mukwate kabangale nomutwala omwana we butabika nze nakutaasa nendabika nali nkola era kirungi saaliwo wandiga nti njogera nnyo naye bw'otaave ku bantu tosobola avuma muntu ng'ali akusasulidde n'eddwaliro omuntu eri akugulidde ku kyokulya omuntu eri akusasulidde eddwaliro muvuma muveeko omusajja oyo asirikidde ebintu bingi omuvumye okuva wano paka bannange tona kigambo kyotamuvumye paka lwomuyingiza depression n'avaayo n'akwogerako kati olinga yafunye breakthrough nti olina kasuku yakolaki olaba watuuse n'okwogera ku mulyango gwebadde akuma tomanyi na malayika Gabriel tomanyi kyazitola mugu tomanyi nakyali tomanyi na malayika oyo kikyakola eyo pati oyo mulezi gyazanyo oyo kasuku ye malayika ekyasinze okuba ey'amaanyi ey'ekitiibwa Gabriel olaka tomanyi nabagiyita nalabye ogerege eyo pati ogimanyi eyo pati ogikuwa ogimanyi abatamanyi Bible kyova olamwabuusabuusa Kaisaali ng'oyogera ebitakwatagana ng'oyogera ebitagatta naye abantu bayogerako tobamanyi nze abantu banjogerako mbamanyi manyi okuva ku kitaawe Alhaji Badru Kakungulu gwe tomumanyi nze mumanyi naye gwe oli awo ovuma buli muntu ayagala okumwogerako weefula nti omumanyi nze nakulindira mukoona nze wendi wana nate nze ndi available nze nina abantu bennesunga okufa nabo ne banakuwa abasirikale 100
basi baba minister ngombulira gwe bwabigule mabega ne maso era muvuma abo nze wanvuma na kuchawa kasuku ya kunsibako ameli yakole chamanyo kunsibako nakweta mwe wanvumira ki olwokuba Museveni ampadde ku advisor olwokuba obwagala mwana bakonga nkola proposal mbumbwagala kasuku tayandivuddeyo kwogera na biki byabadde akola na biki byabadde awaayo naye bw'ovuma ennyo omuntu bw'oyingira ennyo omuntu tosukka toyitawo okoma abaganda bagamba bodduka toyitawo okoma vuma omuntu omuveeko naye n'ovuma omuntu n'omulangira kitaawe mu kiga simanyi avuga basi yeah it's okay Bachiga is not a people Bachiga is not a Ugandan bannange omuntu yenna nga yali alina kye yakolera mu bulamu abaganda balina olugero lugamba nti munno mukabye munno ddala nga yaliwo ng'oli katanda olebaleba ate n'abakubisa accident baali boyita banno nakugamba gwe kantu gojja kulya butaba otamanyi ojja kubulya wafumanga Doni Kulisi omuvumye okubya kampani gwomukubakuba Skype ino gimalira mu ttaka ndakiika bbiri mbomwanikirako amanyi walalowooza nti accident ogikozinga etwala kyenkana ki lwaki be bakusookako lwaki baali mu motoka abalina fiya se batunulira bwe nti mujja kulya obuto obutali bwammwe ate mujja kubulya kubanga temusobola kwaffordinga suwaani ya mmere tosobola kubeera ku wammwe tosobola vuma kasuku kutuuka ku extent eyo yakuttira muntu yakola ki wano wali oyagala kunnyingira ng'oyagala kummanyira bwera omulangira mumwakwatanga kabaka munamba ne mumuvuma nekitaawo nga gomukwata ne kamera nga bwogirika agamanya agatawera agasongola galinga agemmese ne muvuma kabaka ne mumukunkumula abaddemu ade ne mumuvuma ne mumuddamu ng'ale Namibia ate omanyire nze ayogedde obwogezi kubanga njogedde ku kigambo Kaisari ate nga nkimanyi kubanga Bayibuli erambika Kaisari butereevu Pilato atwala ebbaluwa ewa Kaisari mukazi we ng'aloose kirooto n'abagamba nti Yesu mwana wa Katonda mukazi we tekyotera agamba Kaisari taasa Yesu abafalisaayo nga baagala okumutta Pilato bamutwala ebbaluwa te Yesu n'abagamba nga simulaba ne musango yali akulira amakomera gonna n'abalamuzi yakusalawo n'agitwalira Kaisari bakabaka ba Kaisari bwaliko ng'ayina amaanyi agasevinga Yesu Kaisari bamutwalira ebbaluwa alaba kituufu Yesu talina musango yakitegeera nti Yesu talina musango era Kaisari yasala amagezi agatasa Yesu atya bamugamba te Yesu n'agaana n'abamuwa ne bamuzaayo n'addamu n'awa Pilato ebbaluwa Pilato addayo bakomawo ewuwe Pilato abagamba nga sala musango gutisa muntu ono mumutwale ewa Kaisari akulira amatwale gonna batuuka ewa Kaisari asala amagezi akwata Balaba omukwasi w'abakazi omutemi omubbi amugjayo amuteekawo ne Yesu ababuuza kubanga balinanga okutta omuntu olunaku lw'okuyitako kyova olaba yamuzaayo ewa Pilato olunaku lusobole okuyita lutuuke asevinga Yesu n'ababuuza nti kwono Yesu azukiza abantu era awonya abantu ne Balaba omukwasi w'abakazi omutemi omubbi ani gwe tuba tutta tuleke waani abantu bamugamba ta Yesu olekewo omukwasi w'abakazi omutemi omubbi abadde tutigomya Yesu omutte azukiza abantu era awonya endwadde Kaisari n'aleka Yesu n'amutta nga te yalina amaanyi kuba ekigambo kya Kaisari kimu bwe kiti kyali kisevinga Yesu kati gwe tomanyi na Bayibuli oyogera ku malayika Gabriel kasuku bwe yazanye tomanyi Kaisari yani yasigaza kikolimo ki oza lwaki Yesu yabagamba nti byakatonda bibere byakatonda byakasaayi ebinusu bye baawa Yuda Iskarioti ng'amaze okuzuukira omwana yajja ne bajja n'ekinusu n'akikwata bw'ati nga kiriko omutwe gwa Kaisari jjukira Yuda Iskarioti baamugula ssente ye yali omuwanika wa Yesu mukomye fitina efubitizi enge n'okulanga mu bannammwenkwe muli babi Katonda tajja bawa mukisa Katonda tagaba mukisa eri muntu mubi Katonda tagaba mukisa eri muntu mubi Katonda tagaba mukisa eri muntu mubi Katonda ffe atukuumira gye tuli lwa mitima mirungi njagala mbabule teri kintu ku nsi kuno kubanga olina omukisa ng'ofuna akasente ate teri kintu kibi ku nsi kuno kuba n'emikwano gyo nga banaku omunaku ayomba omunaku akolima omunaku atunda ndawe akugendere ku musawo omunaku alema okola ekyemisana sevinga ssente agenda akuloge omunaku bw'oba toli ku bwangu mukwano gwo nga munaku mutemangu mwerekereze tolina kyoligula n'akusanyukira tolifuna musajja n'akusanyukira toligula bulawuzi mungi n'akusanyukira mukwano gwo nga munaku mwerese abantu abasinze tubeerera abazibu ennyo ebikolimo ebitufukidde biziringu baatuwenjererangako nga beefula mikwano gyaffe
batuwenjereranga ko nga batunonyako ekyokulya yo yakera kumacha nakwasamira nakutegera kamamwa nakwogerako byatamanyi kuba yagala okakasensi banji akakasizensi nalabayo wanagamba agenda kukwata namyalo nga atuse ku airport namyalo ku airport bayakadda kanene natamukwata abantu banji batukoleddeko amawulire batufuniddeko amanya ngenda kukwata namyalo ngenda musiba uyu ali mukulu wesitwinga abantu gwe agala okusana namyalo okozeewo ki nokatunulira nga kali ekibobe oliko ebikoli muwatta nnyoko nga bakuzaala nnyoko ng'azaala n'afa notakitaawo ekikolimo ekikuzunza ku nsi kimanyi ono Eclipse agambye mbusira Price yeegaana baganda be n'alaga awatali ewaabwe kyeyagala omuntu buli omu alina obulamu bwe bwalivinga ate kyaba ayagadde ng'omanyi ddala baganda b'abantu damage ze babataddeko ng'obanga olina baganda be ng'okwatagana weebaze Katonda abantu balina baganda babwe nga babafukira olwoya lw'omuttako babafukira akanyamu nga tonga manganda baba balinako n'enganda kati abagwosanze obukulu ng'ebyo yakufukirayo leke mutu wano jali yawadde kyayitamu nze namanya jali yawadde kyagenda kituukako ate watalawe bagenda kumutta kufuna kasente mu family funa kasente obeera gwe abaloga gwe abawongayo gwe wazijjawa gwe wabasiranya kasita ofuna sente mu family so ebe tonyumiza musimanisira Price yeegaana baganda babeegaana honza nobabika nogamba nti bonna baafa bwebanga kyekikutwala mu maaso babadde bakusiranya tebalina kye bakuyambyeko mu bulamu mukama akugjayo akunudde nonudde osobola nobalaka kadde kati lwaki bebagala nnyo okweparadinga bantu nti muganda wange mwegendeze nnyo abantu batambula boogera awo agundi awo waffe oyo ne muganda wange nze oyo ne muganda lekera okwogera ebintu by'abantu tebya muganda wange gamba it's mine obudde bwamala okulowooza ogambe nti awo waffe nno awo muganda oyo kojja wange taata wange omuterazi gamba wa taata wange awo wange mulekera okulowooza bintu by'abakitammwe oyo omwana yatta kitaawe psychologically yawamba essimu ya kitaawe n'agijjamu amasimu gonna agaba sipiika n'akuba mu MTN ne bagisiba n'asaba ssente buli muntu buli namba yali mu ssimu ya kitaawe n'asaba ssente ng'ennamba ya kitaawe bagisibye ng'amaze okukopolamu ennamba zonna bonna abantu basirikidde ebintu n'asaba kye bayita ssente nusu mulowooza akabina teyakakola sajjale yakajjawo agamanyi agakola sajjale yazifuna nga amanyi bya bulijjo bino musajja byalwalwala nadde engulu musajja yayitirayo butezi nga ne DNA etanagikola jukira era okulwalako konna yakwava ku depression ku movement ava kumuteeka mu public ne balwana mbu bagende wa amu mbu beetonda mbu simanyi beetondebwa abayasini omusajja n'agaana era mba mwetegeeza bulungi ebifaananyi omusajja yagaana njagala oddeyo wetegeeza ebifaananyi omusajja yagaana okumusonyiwa ng'ensi mubaera nti wakitala ensajja giwulira otuusa okuvuma basendi bagasumba bonna babavuma banamyalo bavumye baani ensajja kugiwulira katukulire ne sayimo ensajja kugiwulira eno ensi ogiraba ogiraga omuntu nga tagiraba ojja kutuuka otule mu kati k'omuyembe bwoti first of all nze n'omuntu gwokwana yeera nakugamba live naye simwagala simisi yabeera nga kudderuta navuma buli lunaku ng'ambeera ne Ghetto King nga King alwana mutwale wa Museveni ng'onalooza mbuza Ghetto King yampa ssente simisi navuma buli lunaku nga programu yo nagikolera kunze kudderuta bakera munyani bamugoba oli musiyaza amabina gange is my bums gange sigagoba nange for God's sake ka nekino nakyo baneka ntijjewo mugamba John ya musiyazi mugamba amabina gange ndi musava gange kati amabina gange gabalumira namwe mwagalamba weko ndi musava ndi self contained gange nzamanye wengagaba okitegera oba ndi musiyazi mbeere banange kambabulire gana amabina gange okitegedde sigago gakulumirawa kasuku naawe ina amabinago oba gago gawunya matako oba gawunya mazzi tebinkwatako kati bale mulowooza nti nja kudda wano nedda sina budde I don't have that time nze buli kyopulirako kituufu yes from today kitegere buli kyopulirako kituufu banange ate tuleme kuddaawo mbwe ate tuwewakane gwe buli kyopulirako kituufu era kwata peni n'olupapula okiwandiike nze nobwokera nogamba ti Junior musiyazi I don't give a damn
gwe buli kyompulirako kituufu ye kituufu ndi obadde olina yekirala kyogamba nate mwe mugenda kumpoomera kati mwinayo kirala ki era kimusobola okunvuma wano buli omu bamugambye nti musiyazi okitegedde everybody kati bujja lugambo Junior musiyazi amabi nagage it's my bums ndi musava ndi self contained okitegedde ekintu ekyo ne mukazi wa Kasuku beautiful namuzina Kasuku mukazi wo namuzina mpa mukazi wo beautiful ati Kasuku ogamba ndi musiyazi gwe mpa mukazi wo beautiful mukuzinire antegeere gwereta kikazi kyo ki beautiful si ataina kabina Kasuku toddamu kompita musiyazi gwe kwata bukwasi mukazi wo beautiful omulete mukuzinire si ataina kabina otegeere akajanja kakugwemu Kasuku okitegedde mukwano gwereta bulesi kikazi kyo okipemu olunaku olwo bwaddayo nga atambula nga siyenze bwaggwe kisiraani gwe ojja kuba disappointed tonaba I'm going to far yes this time I will go very far nakatandika njagala Kasuku nkumalemu akamanyiiro nolo olugezigezi otegere sikwagala otegere nti wantama otegere nti wantama kisiraani gwe sikwagala nze Kasuku njagala ofe essanyu lyange kulabako ng'oli mu kesi webasi that's my happiness era yesala gyensaba kulaba ng'oli mu sanduuki bakubise tegere kisiraani gwe ogenze kuba onemeddeko bannange buli agamba is too much genda just live my life genda sina gwe nayise nze ndi timu Zolo ndi Zolo yes mbaneweesa amagezi Kasuku ina kitabani kyo ki Nicholas kisomera kabojja kituuze kyoba obuulirira sit down yo kiboy ki Nicholas tosiba otuzunzirako okibuulire siri mwana wa nnyoko namukasa si yanzaala okigede Kasuku namukasa si yanzaala agamagezi gendo gawe kitabani kyo timu Zolo timu mulalu yenze kati timu Zolo ndi timu Zolo nakatandika wiki namba kiro na misana nga ndi Kasuku Edison oyina ogubuto walema okwedi waminga walemera ddala okwedi waminga soka wedi waminga ogwo ogubuto mulimu ebiwuka muli awo mbutoka nditoko timu toka nditoko byebiki mwena mulina agabuto nalabye nekino mwena muli babi buto studio bagibawa yammwe we mukolera Kasuku eyo studio si olimba abantu nti wazimba studio toka nditoka eyo studio si yammwe studio ya mugagga wa Code Base yabawa amukoleramu wembero mune mwenyampira mubero mune mwenyampira studio si yo Kasuku teulimba ansi omusajja mugagga wa Code Base nyine wa studio eyo obero muno olimba abantu nazimba studio ebyuma nabigula Dubai siri walira muli gwataina nazirya kyamisa nokole studio si yo Kasuku netoka nditoko studio si yamwe omusajja omugagga wa Code Base yagikola lete ekyapa kyawo emotoka Kasuku bagulira angulire nawe Kasuku emotoka bakugulira angulire that car was bought for you omugagga wa Code Base deka sendi ne bakagulira ne bati bamugulira you have not worked toina Kasuku okozobadde mukusabirizanga fe nawe emotoka bagulira angulire nganze kati bokera ku macha bolimba abavubuka mukole abavubuka bera munesete nga gosabiriza Kasuku ina mulimo ki oyina mulimo kyokola wagwa ebigezo wagwa interview ya ministry wajja n'ogubutogo ogenze ku ministry mbonoonya mirimo n'ogwa interview full figure ya kuconnectinga Kasuku wagwa interview ya ministry kuba tolina magezi tewasoma full figure govuma ate yakutwala n'otula n'ogwa ebigezo yes wagwa ebigezo era emirimu negikulema tebakuwa you are not shortlisted
ebyo nga tubikola mu content Kasuku ebya interview ngo jigudde ku ministry nga tubikola mu content. Yes. Oza nene nyumba Kasuku opangisa kyanja turumuzi Mosula ne mukazi wo wane kyanja nagendayo wera bideti Kasuku watu alewo osula mu tulumu apartment mitwalo 8 ekyanja osula Kasuku nawe oli munaku ne just because you're living a fake life osula mu tulumu wantu alayo Kasuku osula kyanja tulumu bedroom abana basula mu kisenge kirala gwe ne mukazi wo musula mu kirala gwe kenyini wantu alayo Nebu olimba no jano lagensi mboli bulungi Kasuku nawe oli bubi. Let me tell you a fact my brother. Nawe oli bubi osabiriza usula bubi. Lwaki tosula munyonyo if you have money. Kasuku lwaki tosula munyonyo. Lwaki tosula buziga. Wantu wala yo mukayumba ko Kasuku ko osulamu. Neranze bwe nkulaba wanongo we panka Kasuku osula bubi. Osula mu nyumba ya mitwalo 7 ekyanja tulumuzi. Atenga nenyini apartment mukwano go osasula mitwala 5 kubanga omukubira akalango kati gwe mugagga sebo hobera wono gale ensigo itamo lwechi inze ndi bulungi Kasuku oli bubi toyina sente nawo osabiriza watu ala mu nyumba yo nentya ningamba yo no Kasuku sita ovuma abayimbi bakusinga Kasuku abayimbi bovuma bakusinga nakulabo manyira Kenza ina makabiri Kenza ina ebuziga ne munyonyo Goli mutulu muzika Kasuku je wantu wala. That's your house ina TVM. Nanonya neti twe kiri mu nyumba ye kirungi tewali. Just because abanama wulire mwetekako this fake life. Ne mutisa abantu ndeka Kasuku to ina sente. You have no money. Lero kera kumacha no vewo no kolobo bu YouTube no funa milioni 3 no sabiriza no kubobulango. No more life jolimo. Kasuku osula mu bedroom apartment. Ne chicken jasula mu josulamu. Ne chicken yechanja ate no ya chicken nungi ke ya chicken liko toyi bili liko toyemu era wali ka video ke walaga ngotuse wo kwa apartment no gambo musirikala gulewo yes ya apartment inkadde Kasuku tosula mu accurate you a poor man just obera wono limba abantu mbo babulirira nenga naye wetaga ate kubulirira that is true wetaga kubulirira lekera okulimba ensi Kasuku stop living a fake life dekera okuwabya abavubuka osula mu 2 bedroom apartment ekyanja lwache nyumba yo togikwatanga Kasuku apartment josula mu eba nungi ngato gikwatanga ngato koliranga mu mukolo lwache mikolo joji teka wa sharoom oswala ku myaka jana you are 40 years ochasula mu 2 bedroom apartment Kasuku ngato kolanga mukolo wo against wosula anti goli mugaggo otegeera nnyo wamala emyaka Kasuku jobadde ku internet ngato kolanga mukolo wo What the birthday party yomana ngato jiragango jiteka mu hotel. Kwanga ne wote wasanyusa. Just wete kake yo image imbwa abantu bakutie omanyika Kasuku yasama nnyo. Ninga you are nothing. Natuke wono okuswala ne swala. Kasuku omukozi we wasula mu deal. Wemba nimba gendo laga abantu apartment josula mu Kasuku. If I tell lies. Wemba nimba Kasuku gendo teke ko live otulaga apartment josula mu. Olaba abantu batakabe. Tosa neba YouTube otyo batwalayo. Actually ne motokaza ezikusiga okubera expensive. Mukazi wo beautiful avuga ka Forester akakadde. Kenali envuga. Omanyo nkoppa nnyo. Kasuku mukazi wo avuga ka Forester akakadde. Ne olaba ovuma ensi. Nina nuwa ne yomu German. Awera toyina kyonsinga. Anti onkoppa wano wagenda okola degree ya psychology ne kulema. Ne mama Fine yakuwerera tewamwebaza. Ne Kasuku gwe kunsoli yebaza akani. Okay, Kasuku tuvudde mbyokusaga. Gwe kunsani mukwano gwo. Mama Fine yakwata sente nakuwerera. Kwa Kasuku ali toyina degree wayo ina diploma mawulire. Jo wasoma ne case. No gende wa mama Fine no mugamba mama asaba kuddayo nsome. Nfune degree mberenga junior. Mama Fine nakwata sente ze nakuwerera. Kasuku no malako wavuma muvume. Kasuku toyina magezi, toyina mukwano. Nze ate we wavuma mama Fine. We nakuteera. Omukazi yakuwerere makerere. Mama Fine yankubira kisimu na ngamba junior.
nyambye abantu naye Kasuku wamuddako muvuma. Everybody knows it. Kati watuukira okuvuma Mama Fine yakuwerera. What about me? Kasuku you a user. That's your problem. Only user. But this time you will not use me. Nodda ku Mama Fine yakuwerera. No muvuma. Singa siba Mama Fine singo ina diguli gwe. Nyoko Namukasa nga teyakuwerera gosiba otukuba. Mama wange Namukasa singa wali singa sikola bino. Mama wo yaliwo nga tulina kyoli. Tujeko kutusiriwalirako. Kasuku mama wo Namukasa yaliwo ng'oli munaku nga tulina kyoli. Wakolanga ku red paper. Nze yakufuula kyoli Kasuku. Watandi kokola ne tata wange ng'owunya oluwumu. Kasuku wali mwavu ng'ovuga ka Forester. Brian White ke yagulira. Naye Kasuku toyina mukwano. Brian White yasoko kugulira emmotoka. Eyo Forester era naye wamuvuma. Kasuku you user. Ne Brian White yakugulira emmotoka mbulamu obwo gye wasoko vuga wamuvuma n'omujolonga bwote. Goyina mukwano kibannange. Mama Fine yakuwerera wamuvuma. Brian White, that man Brian White. Kasuku singa Brian White tomuvuma. Muso omuntu akoledde ekintu. Brian White yasoko gulira omwana oyo emmotoka Katende. Siga si Brian White siga Kasuku kyali kubigere. Naliwo nga akuwa ne sente. Brian yakuwe milioni 15. Kasuku naliwo. Nga Brian White yakuwe sente ze ogule emmotoka ng'oli kubigere Kasuku owunya oluwumu. Ng'otambuza bigere okola mu red paper. Nga bo basitanule be bakama abo. Kasuku history wo tumumanyi. Wali bubi muganda wange. Ne tugende wa Brian White Kasuku nzijukiro nako lwali na lwa mukaaga. Bwe twatuke wa Brian White inze igwe ne tata wange. No gamba Brian White wafukamira n'okufukamira. Bino nali sagala na kubyogera. Kasuku n'otuka n'ofukamirira Brian White. No mugamba mukama wange ndi kubigere sina mmotoka. Brian White mu mutima omulungi. Nagambe mmotoka gyoyagala ya mmeka. No mugambe oyagala mmotoka ya milioni 3. Brian White mu mutima omulungi nakwate milioni 15 nazikuwa. Nagasoko osasuleko deposit. Namala nakwe milioni endala 15 wamuddako kumuvuma. Kwa gwe Kasuku toyina mukwano liyuza. Wakwata Brian White n'omuvuma. Nenga wano walyanga sete za Brian gwe Kasuku musoli siemani. Nyoko Namukasa nga teyazikuwa. Anti otubulira mama wo Namukasa ya fedda. Sete nga teyazikuwa. Lwaki tewagenda ku malalo ga nnyoko nazikuwa eze mmotoka. Kasuku kwe kugula emmotoka yasooka. Embwa eyo Kasuku yajje wange. Kasuku oyo yajje wange nangamba Junior njagala kola with your dad. Avudde ku NBS nyamba ompo omukisa. Nenyina nenjogera ne tata wange ne mugamba daddy. Engeri gyovudde ku NBS kola ne Kasuku ono. Era nga kibanyi nti Kasuku mbega. Tata wange nangamba sagala kola na Kasuku Kasuku mbega. Bajja musindika mpo obutwa. Ne mugamba nedda muzeyi kola nono omwana. Kasuku muvubuka munaffe mwana muto muwe kyalya. Kasuku natandika okukola ne tata wange. Nga akola milioni 10 buli mwezi. Nga tetumusaba wadde 10 tatusasula. Era ebbanga Kasuku yakolera ne muzeeyi wange nange Kasuku yali tatusasula. Nga tumuwanti kubanga munaku mwana muto yeeyiya. Kwa Kasuku is young. Atuse emyaka 4. He's a very young man. Mu myaka jana aluza akuladda wansi. It was me gwavuma today. Abantu beerabira abantu bazibu nze natidde abantu. Nze gwavuma today Kasuku. Nze yamuwa tata wange akole naye. Ngafune milioni 10 n'okudda waggulu. Nga tapako wadde 10 which is okay. Nga bakola.
ne Kasuku nga inenkwe ngagende yo mu government na waye byama bya my dad ne tusirika zitatange yali yakowa Kasuku ni just because ye ali musajja mukulu okisegera ngebintu abitwala ize ne my dad yali yakowa Kasuku era siga abana banganga bakola ngola batatanga ine liso lya mukuba fe twategera Kasuku bya yakola ngagende eri na wayo reports mu bakamabe nake taddadi ne tusirika era muzeyi wange lwe yafa omuntu gwe nali nina okusooka okwejjako yali Kasuku. That's the day my dad died. Kasuku yali omulaba asooka. Kati Kasuku nga bamuwa pulaani anzite. Pulaani Kasuku ne bwolaba kimuluma baali bamuwadde pulaani anzite. Nze bwe Isima bwe yafa omugenzi Isima bali bakyankalanye ne Kasuku oyo. Era nga Isima takyakola na Kasuku. Mubijjukira bulungi ebyabaawo. Isima yafaanyigidde Kasuku. Ekyo buli omu akimanyi. Era Isima nga naye akoze YouTube ye nga Kasuku amuwalana. Era Isima yagenda okufa nga tebakyakolagana. Everybody knows it. Isima olwafa Kasuku yasanyuka. Era Kasuku n'akwata essimu ye n'agenda ku mulambo gwa Isima n'alicordinga mujjukira. Era bonna ba YouTube abajja okuziika Isima bajja kwata content. Nze bwe natira Kasuku titalina magezi. Isima nga bamaze omukuba amasasi. Kasuku yajja Isima akwate content. Nyetegira nti Kasuku talina mukwano. Kyakwata content ekyo ekivubuka. Isima bali bakamukuba amasasi Kasuku yajja n'essimu akwate content. Gwetie enseno mukwano gwo nga afudde. Where do you get the guts even to put up a phone okwate content? Ngera Kasuku wali akwata buli kimu. Kati zikyobula babantu nabata. Kasuku yajja yessimu n'akwata omulambo gwa Isima. Ngabo ogamba nti kale mukwano gwa afudde oli mu kunyolwa. Kasuku teyakaaba akulimba. Kasuku teyalumwa nga Isima afudde yali musanyufu. Era ne mazika yaliyo nga akwata content. Mbamanyi bulungi. Ne mukuziika Isima baliyo nga bakwata content ba YouTube nga ne Kasuku mwali. Era Kasuku namusanga nangamba omusajja agenze naye tumukozeemu ssente. Omuntu yekata akwata content yali bulunoke. That is a fact. Awe natira ba YouTuber. Ata wo mutima gwange ne gutya nnyo ba YouTuber. Nzo okufa kwa Isima kwe kwandaga ba YouTuber. Kasuku yali musanyufu. Era nga akwata content akwata omulambo gwa Isima nenga chaliwo afudde chaliwo afudde. Ojjawa amaanyi mu butufu agakwata essimu. Muzeyi wange lwe yafa Kasuku yalina essimu ng'akwata content. Tata wange lwe yafa yali agana n'omulambo gukwata twagana mugaana. Kasuku teyasulako mulumbe ewaffe. Not at all. Kitange wiiki gye yamalawo Kasuku yaliwe nga yeebase. Yajja omulundi gumu ewaffe ate yajja n'essimu akwate content agende. Byonna nabiraba. Saali muto nali ntegeera. Mu mutima gwange ne neewuunya. Kasuku teyasulako mulumbe akulimba. Yali yeewe ne beautiful nga yeegadanga. Akola ki content. Yajja omulundi ogwo. Era yajja n'essimu nga bonna bataddeko amasimu bajje bakwate content. Nenga chaliwo afiiriddwa. Mukwano gwa afiiriddwa taata we. Nga ddala oli mukwano gwe toli hypocrite. Nojja n'essimu n'okwata n'ogenda. N'ewaffe tebamala wadde eddakiika oyogolaba. N'ewaffe tebamalawo wadde eddakiika. Kasuku has never been my friend. He was using me.
he was using me era mwe bagamba Kasuku mukwano go mulimba teri mukwano go ng'ofiiriddwa taatawo ajja n'essimu bw'akwate content. Kasuku was using me to get money. Ekyo ne nkitegeera era nze bwe namala okuziika neeyawula Kasuku nategeera nti mikwano gye nnina ono talina magezi.